Ebigambo bingi ebiyitiŋŋana mu nnyaffe Uganda nga bino byekuusa kukuzuula ezimu ku mboozi ezibukala eri abavubuka. Bagamba nti nnyaffe Uganda terina kyesobola kukola olaba yalemererwa okukola empiso. Kino nno kya njawulo n'ekyo ekiriwo olw'ensonga nti abantu ab'enjawulo balina kye bakoze, abalala beetaaga kukwasibwako bukwasibwa. Tukuletedde Joseph Kaheza ng'ono ye Munnayuganda eyayiiya ennyonyi ekozesa amafuta ag'ekika kya petroli. Okusinziira ku yagamba ekirowoozo kino yakifuna okusobozesa abalimi okubeera nga batambuza ebyamaguzi byabwe. Tutandika kaweefube ono nali njagala nnyo nga tusooke nnyambeko ku balimi, then ennyonyi enaabeddako nga tukakasisa nti esobola okubuuka bulungi ebe nga yesobola kwetika ku bantu n'okutaasa naddala nnyo abakyala ba delivaringa wamu n'abantu abalala abeetaaga emergency obuyambi. Teri mulimu mwangu mu kuyiiya era na kino kirabikira nnyo ku muyiiya ono olw'okusomozebwa okw'enjawulo kwayiseemu ng'agezesa ennyonyi ye omuli n'okufuna ebiwundu eby'enjawulo. Paka naye kati akulasinga emirundi 3 naye gye mbuzeeko giringa 9. Kati nava embalala nenzijja nekulasinga nga ntuuse bihalwe era kulashi ery'amaanyi nnyo nga mulaba wano bino byonna netemako neno mu mutwe nenziramu nentereza nenzija paka mu lubiri e Kampala. So nsuubira singa nsigala nga ntambula mu bantu nga bebeetegereza tuyinza okutuuka ku kintu kyennyini ekigigaana okubuuka obulungi naye ng'okusinga obuzibu bufuna mu landingi. Omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'enteekateeka ey'okutongoza minisitule nnamba ekwata ku tekinologiya. Wabula ono n'egye buli kati akyakukkulumira abayambi b'omukulembeze w'eggwanga olw'ensonga nti bamulemesezza okutuukiriza ekiruubirirwa kye. Bannansi bennyini tebabiraba, tebabiwagira, bakujerega onabuze byakola ne gamba tebamanyi nti ekintu kyonna kiva ku zero ekituuka we kirina okutuuka. Ekyokubiri, gavumenti ndabye abakungu bangi nga mutwale ne pulezidenti kuba kule badde nasobola okufuna omukisa okulaba pulezidenti nemulaga piki eyo enywa amazzi nankwasa abamu ku ba personal assistance be naye nakati mbakubira esimu bazisalako. Newankubadde ng'alina okusomozebwa nga kuno naye ebirooto bye tebinaba kusaanawo. Kampuni ey'abantu 4 benatambula bulungi tubeerezemu nga twongera naye nga ke kaseera naffe Africa okuvaayo ne tutandika okwekolera ebintu ebyaffe. Kye kinaatuyamba okuva emabega kuba fika tuli mabega nnyo. Ensi endala zagenda dda ku mwezi ffe tunabuuka mu bbanga helikopita yo ng'ekyalemye. Ekyo gavumenti ngikubira omulanga ebintu babirabye nnyo bave babiwagire. Kino nno kyandiba ekyokuyiga eri bannansi bangi abasanidde okubeera nga beekolerawo obuntu obutonotono olw'ensonga nti yingini ono yakoma mu kibiina kya 7 alina obubaka obw'enjawulo bwaweereza gavumenti. Erudde kulashinga olw'okubulamu ssente n'obutafuna sapooti. Gavumenti nsaba kimu okuwagira nnyo tekinologi nga bwe yalonkinga minisitule ya sayansi na tekinologiya bakikakase tukikola kituyambeko Bannayuganda tusobole okwegula ebintu ebyaffe ebinataasa eggwanga lyaffe okuva mu bwavu. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.